Beatrice Mao munnakibiina ki DP ng'onavuganya ku bwa Lord Mayor wa Kampala asimbudde kuva ku ofiisi ye mu Ministers Village Ntinda nga yolekera ewa Kisekka gy'akubye olukuŋŋaana lw'olusoose mu luseregende lw'emmotoka. Bakira bw'asanga wali abantu abangi ng'ayisamu omutwe waggulu ku mmotoka okwogerako gye bali n'okubasaba obuwagizi. Ono asuubizza abasuubuzi mu kibuga Kampala okubakolera ku nsonga y'emisolo gy'agamba nti gibalemesezza okuganyulwa mu mulimu gwabwe. Mwebuuze emisolo gye musasula giraga wa? Abasuubuzi bagenda obalwanirira. Kyokyo maama. Era ono asuubizza okugogola wamu n'okuyonja ekibuga nga kwogasa n'okufunira abavubuka emirimu mu kibuga. Twagala buweereza tukoye ekibuga ekijama. Tukoye abaana baffe abatalina mirimu. Baabano batambula butambuzi. Twagala tubakuule bise. Tubawe ebyokukola. Bw'atuuse ku kkubo erikkiire ewa Kisekka gy'abadde alina okkuba olukuŋŋaana lwe, emmotoka ye kateeremererwa okutambula olw'abantu ababadde bagyetoolodde nga bayayanira okwefunira ku t-shirts z'abadde agaba. Ebyokulya omubadde ebibala, ebinyeebwa, amagi n'ebirala ababitunda babadde ku mudido anti buli obwedda gwalaba nga abitembeeya nga bimugulako n'abigabira abawagizi be. Ng'atuuse ewa Kisekka awabadde olukuŋŋaana lwe ono atutegeezezza nga waliwo abantu abafudde ekibuga ekyabwe ku bwabwe so ng'ate kya buli omu. Abantu abamu be bafudde ekibuga nti kyabwe. Kino ekibuga kya buli omu. Kino ekibuga ffenna kitumala. Ate kino ekibuga ly'eddiiro lya Uganda. Ono asaba abantu okumulonda ekibuga kisobole okudda mu mikono gya DP. Era DP bwe yalina obuweereza obwo tebaana kizito bandi bonna twalina Kampala eyeeyagaza. Tulina okukomyawo Kampala mu mikono emituufu. Ate ye Zahara Luyirika wamu ne bannaNUP abeesimbyewo ku bifo ebyenjawulo mu Makindye West okuli Paul Kato avuganya ku kya kansala wa LC5 ne Dr. Judith Nalukwago avuganya ku kya Lord Councillor owa Makindye West basibye mu bitundu by'ebuziga nga bakuyega abayo okubawagira. Honorable Zahara Luyirika era tuzenze Dr. Nalukwago ne bakansala abalala ne Kato Paul tuzze okwogera n'abantu b'ebuziga ddo okubategeeza kubanga tumanye ebizibu byabwe. Abantu beetaavu, abantu baagala nkyukakyuka, abantu beeteeseteese okulonda Kyagulanyi. Bano akalulu bakanoonyeza muntu ku muntu, njo ku njo. Nyumba ku nyumba okubasaba akalulu n'okubannyonnyola manifesto ya NUP na biki byonna bye tugenda okubakolera. Obwedde obwangu obubayitirirako nga bassaako emisinde okusobola okukwata obudde. Wano babadde batuuka n'okufukaamirira abantu babawe essaala okumalako n'okuwangula akalulu kano. Olwo batuuse ne banyanyaamu ku gali b'enjole wamu n'abawagizi baabwe. Era ne lyonna ebizibu bye bazudde ebisinga okutawaanya abantu. Mu bitundu ebirala ebitono nga zo slum areas eziri mu buziga kasasiro tavaayo olw'okubanga KCCA erowooza mbweno upscale mbwe bano bawaggulu tebalina bajja mu kasasiro wa bwereere. Waliwo abantu abali obulungi baministers ababeerere n'abalala bonna abagagga balina ssente naye ate tulina ebifo ebirala nga Kafirigi n'ebirala ebirimu abantu ne Katogo abatali bulungi ababeera mu slums. Abantu baffe abawansi mu Katuuso mu Kakande Mudde ne zoni z'endala babagiriko omusolo gw'amaanyi. Omusolo gw'abagira ku mayumba gwali gwa waggulu nnyo nga batereeza ekitundu ky'abagagga naye bw'ogendako wansi eyo amayumba mangi gajjudde amataba. Ebizibu bino batuwulidde nti kwe bagenda okutandikira singa bawangula obukulembeze buno. Manifesto yaffe ya NUP waliwo okujja obuyinza waggulu mu Parliament ne ku baminisita babuteeke eno wansi ku local government fe aba KCCA tusobole okufuna amaanyi ne ssente ezisobola okukolera abantu okubajja mu buzibu bwabwe. Ate ye Farida Nambi avuganya ku kyomba ka Parliament owa Kawempe North olwaleero akalulu ke asazaawo okukawenjeza mu bitundu by'e Kawempe Mbogo gy'asinkanidde abakyala mu kitundu kino. Tulina abakyala bannamwandu ba single mothers, tulina abakyala beera ku nguudo n'abakyala abatonnyinnyira mukange n'abakola ku kkubo ku midaala. Abakyala bano balonda nnyo.